Yes mukasi akantuolekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sorry aibine birungi renda kulukumi kuwadde renda olobulabo bwakumukumu moto nabo surprise ekisooka wantegera kuva ku kagere mpaka ginkoma kyokumanono mbadyawo naleta olobubuntuka omwanono nayiwowo mubwakimpwaja mupomelanze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabulonina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wabulonina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wasoma wagenkuga nkutyanze sebo wanjiga bwe baali basoma ku Shakazulu nga kwosoma nze hitila musoli nga gwoli kunze sikugamba byenjagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku by'amasanyu bambi takomawo ssaawa mwenda akomawo ne tulaba kazannyo kaffe kanneemu kanabiri mwana gujja kunzita kanneemu kanabiri mulenzi gujja kumenya wabulonina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wabulonina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba mujje munyambe mumbuulireko bwe mba mwita hani oba bebi sikwite handisamu olijinja lya muwendo erisinga byonna byendowooza mujje munyambe mumbuulireko bwe mba mwita mwite ntya mwite switi oba mwite my love Mr. Right Daddy Fast Bone Mr. Lecturer bisobedde muntase wabulonina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wabulonina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wabulonina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wabulonina siku bino byokola mwana konina byotunula kanneemu kanabiri mulenzi gujja kumenya wabulonina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wabulonina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba mujje munyambe mumbuulireko bwe mba mwita hani oba bebi sikwite handisamu olijinja lya muwendo erisinga byonna byendowooza mujje munyambe mumbuulireko bwe mba mwita mwite ntya mwite switi oba mwite my love Mr. Right Daddy Fast Bone Mr. Lecturer bisobedde muntase wabulonina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wabulonina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba Hello?
Sifa, how are you? I'm okay, dear. How are you? I'm okay, dear. Wamulabi? Tuli wano nakeddewo nno kumakya saawa emu obwedda tannatuuka zizino saawa zingawera 5 yakatuuka kati bali mu kukola so in a due process wengenda okukikolera bali mu kukola bw'amaliriza nkikole naye ndowooza beerako ku ssimu ojja kunkubirako naye like toweebaka kale dear nja kukubira omuwa obubaka lwaki okikoze and everything kale mukwano kale abatulaba programu ewunyisa omwagalwawo tuleese surprise tuli wano ku Solis House Lumumba Avenue tuze kusurprisinga Prima Kardash Mama So omubwate surprise yatuweereddwa omukyala bamuyita Mario, she's in USA. N'agamba nti ayagala nnyo Prima ate ayagala omuzaamu amaanyi nti there are things she saw n'abeera touched n'akwatibwako era mumuwulidde ankubidde nga mbuuza wamulabye kuba twamunoonyeza since yesterday ne tumaliriza sijja kuliviiringa sources zange mwe nayitidde okulaba nti tumanya nti tuyina mufunira wano obudde bwe buti obw'okumakya early morning wano ku Star Times wano ku Makula ye mukwano wetuli era nga bwe bakolera so tugenda kuba tumulaba in the next few minutes naye nga mbajjukiza nti Hypex Studios bali Busabula Road Najjana Nkumbi near Cobbins Motel ku ebifaananyi eby'omulembe ne videography ku mikolo gyonna beekwate togenda kwejjusa bali ku 0789 343802 oba basenga ku 0754 192434 bayisa Hypex Studios Posh Fashions and Bridal bambaza engoye both ez'emikolo ne casual wear bipale nga bino abakyala bibanga skirt bikola tops ennungi gojja no ordaringa byoyagala n'oba toli Uganda babikuweereza kale kamale kulaba wano sosi saga kuliviringa sosi yange agasolero asanga ngabafuluma abagenda one set ekyezo utalayo professional kola shop okay ambadde manyi ng'ewedde bweti tugeze nga baliko awo nga but when you're done kale ojja kuŋŋamba ikisoke kyonna ekyanguwa so mubeereeko tutwale surprise ye omukyala yamutekeddeyo ku birabo n'agamba nti twagala tumanye nti gye tuli abamwagala ate abalaba sayidi ye tulaba her side of the story so agenda bamubuulira mutusabire bigende bulungi we love you so much nakawombe shivaho please subscribe temerabira kusubscribinga ku YouTube channel yawe Omwagalwawo surprise your loved one again subscribing ku Hope Shifa Entertainment actually tulindidde wano sound jali we are waiting from here we tulindidde gwe mulyango ate from a reliable source bangambye atuuse bali mu kukola kati bavaayo bwat surprise we tugenda ogikolera wano wabweru wano wennyini ku Solis House Star Times we tuli naye nga ekipaji kirungi bwe kiti ababuuza Posh Fashions tubirina mukiraba obeera decent bulungi nnyo si skirt it's empale ne tops ez'omulembe gye ziri ku Posh Fashions okuba ku ssimu WhatsApp is 0702562157 obonsingako bunene nze kati ndi modo ki kino plastic ayuse
kitegeeza omuntu akome eno bw'ati it can fit you. So it has elastic. Even if you're smaller than me, it can fit you. Even if you're bigger than me, it can fit you. Free size. Watch it. Ta-da! Kale katongera okulinda wano eno. olw'obulabo bw'okumukumu bw'otona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere ppaka gyenkoma ky'okumwanono mbadyawo naleta olw'obugoye buntuuka omwanono nayiwowo bugwakimpwata mupomera nze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula onnina si ku bino by'okola mwana wonnina by'otunula byankuba binjiwa olutiko wabula Tetulina nti wetuteeka so nowhere to sit, nowhere to kiteredde. Kati bali abakyala bagamba oba kati surprise yaani batutunulako boogera obutonotono oba bagireetedde ani oba agenda kukolera ani bwe balingizaayo. Kati nennyini surprise ali eyo tamanyi nti nennyini surprise ali eyo tamanyi engalo ze museewa ali eyo nnyini surprise naye mwana wonnina by'otunula byankuba binjiwa olutiko wagenkuga nkutya nze ssebo wanjiga bwe baali basoma ku Shaka Zulu nga gw'osoma nze hitira musoli nga gw'oli ku nze sikugamba bye njagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku by'amasanyu bambi takomawo ssaawa mwenda akomawo ne tulaba kazannyo kaffe kanneemu kanabiri mwana gujja kunzita kanneemu kanabiri mulenzi gujja kumenya wabula onnina si ku bino by'okola mwana wonnina by'otunula byankuba binjiwa olutiko wabula onnina si ku bino by'okola mwana wonnina by'otunula byankuba binjiwa olutiko mujja munnyambe mumbuulireko bwe mba muyita hani oba bebi sikuyite handisamu olijjinja lya muwendo erisinga byonna bye ndowooza mujje munnyambe mumbuulireko bwe mba muyita muyite ntya muyita switi oba muyite tusembe tugende ku mulyango kubaka olaba oyo avudde. Erinnya litunuze oba obwe kale ndi wano ku mulyango when needed. So liri wala reception tubanga abayingira wali ku reception oba banaatugamba tumulinde wabweru ddala onnina nze okoze birungi kyenda sobi aibine ebirungi lwenda ku lukumi kuwadde lwenda olw'obulabo bw'okumukumu bw'otona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere ppaka gyenkoma ky'okumwanono mbadyawo naleta olw'obugoye buntuuka
why these surprises zisobola okwettira naye nga temwerabira kuyitira ku Hypex Studios okwekubya ebifaananyi eby'omulembe ne videos. Sawa mwenda akomawo ne tulaba kazannyo kaffe kanneemu kanabiri mwana gujja kunzita kanneemu kanabiri mulenzi gujja kumenya wabula onnina si ku bino by'okola mwana gwonnina by'otunula byankuba wabula onnina si ku bino by'okola mwana gwonnina by'otunula byankuba mujje munnyambe mumbuulireko bwe mba muyita hani oba bebi Auntie, we've overrated. Simu gitunuddeko bwenti tumulire dda yes bwemulenge tulaga nti tujjuridde ye sisa mudanga badde njalasi kati tumulindire ddala ke wano wansi gwe nga tetujiridde ye nga gwe tetumuliiko oba bebi sikuyite handisamu olijinja lya muwendo erisinga byonna byendowooza mujje munnyambe mumbuulireko bwe mba muyita muyite ntya muyite switi oba muyite my love Mr. Right Daddy Fast Bone Mr. Lecturer binsobedde muntaase wabula onnina si ku bino by'okola mwana gwonnina by'otunula byankuba wabula onnina si ku bino by'okola mwana gwonnina by'otunula byankuba nyingidde munda mpisa wano ku reception simanyi wakudda that have entered. So we are here. Obadde ki? Nzirewa agaye tasawulira odiyo ali naye tasawuliriza odiyo oba tubuuzeeko ani so bako oba mpulira eddoboozi oba liri wano. It's like I know that voice. Kirabika side eno. Tell Sonia to bring you in the guest room. Sonia ali side ki? Tell Sonia to bring you in the guest room. Nja baleko basebo. Okay. We try here. Nja baleko mukwano. Kale, gwe Sonia. Babadde bangambye ndageko guest room. Yes. Kati ali naye yaŋŋambye. Bongole. Okay.
tudde muno ngamba siteekayo. hello Hello. how are you fine surprise how are you now from someone who loves you so much. Someone is a man or a woman? Do you expect do you expect a man or a woman? Kino kankisa. Someone ani gosuubira. Simani. I have one boyfriend, so it's no. Kanteekeko kano wano. Omuntu akwagala nnyo 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 nnyo. Ebigambo kwebiri Prima Kardash, you're loved. It's there. Kardash. Kuliko love. Yes, love. Ani gosuubira. Prima Kardash. Sina mwenzi okujjako baby wange. Baby wangambye omwogere erinnya. Harris. Harris, kale kamukubire. Simanyi, let me call the person. What the fuck? Wabanga si yeye. Nga firimu ekula. Leero ngenda kitegeera Yeebaleko taata Koko. Agenda kitegeera. Kankube essimu tulabe. Hello. Hello. Hello? Shipa. Yes, dear. How are you? Fine. How are you? I'm fine. Fine. Prima atebye. Yeah. She has one boyfriend, and that is Harris. Gwatebye gwani. That's a woman. He's around Tavario. What you? Gwani. Mario 333. Mario 333 ali USA yakoledde surprise. She's a woman. She loves you so much. She's your fan. She understands your side of the story and she can take it from there. Akubuulire ebisinga kaawo. Akuwulira mukwano. Prima Kardash. Mama said let's have love. Yeah. Hi Maria. Hi, Mama. So, how are you? I'm fine, thank you. How are you? Thank you so much for my surprise. You're welcome, my dear. I truly admire your ways. You use the way you use your platform to educate and uplift young women. Oh my God. Yeah. Thank you. Mugambe, you told me like a lot. Wangambye bingi, so Yeah. Mugambe. Mama, so I know your intentions are genuine. Yeah, me, I'm a genuine person. Yeah. And I love you so much. Just keep shining. Oh, thank you so much for shining my star. Yeah, just wanted to let you know that people loves you so much. I love you too. I love everyone too, and I appreciate the love. Yeah, and keep that genuine heart. Thank you, baby. Thank Kati you so amoti yeto much. mwagala. Yaŋŋambye abakutegeera bakutegeera. Amooti yabadde abuuza mbu ye tomutegeera. Amanyi pulogulaamu zo nga bwe zitambula. Ye Era mande kajegeera moti ali wano mbu ye tomuwadde. mwezi nga mu Mugambe kaleona. mbadde nyakwezingamu tulabe ng'etunja kikwasaganyamu kuba abaana nina naye kati njagala atisa omugenyi okufunisa olubuto omwana afunye citizenship eyo mu America. Owulidde so kirowoozeeko Yeah, a cent. ate siri mu Thank you so much for the money, the flowers, the cake.
nayo isizawo obulango bw'abakama bo. So Prima gambye, continue, stay beautiful, feel yourself, be happy, don't mind about the negativity. Abategeera olugero abategeera story bakutegeera. Yes, nagamba fa kwebyo and focus, build yourself. She's one of the people abakulabye from the far, even before Lusani. How did you guys know I'm here? Prima. I've done Nchimanyi, but I don't reveal my sources. I know. I don't reveal my sources, mkwano. Nabadde nkikola najjo naye nga nesikufuna so so nga leero nkimanyi tinyina okufuna so kuva ku ssaawa 12 bwenti ndi alert. Yeah. Omukyalo 6 a.m. No, I reached ntuse saa 2. Oh wow. Nawe ngidde nkulaba. I've been there. Hey, so you ne Zubeda yazze mulaba. Yeah. So akwagala nnyo by the way. Focusinga ku bano bantu bwe bati. Agambye tali yekka yangambye bangi. Yeah, so she loves you so much. Ekyo kijjukire nga buli woba nti you're loved somewhere. Ku kimuli tutaddeko amitwalo 2 n'agamba take yourself for lunch. Oh, to the meeting lunch. I'm eating steak, guys. So with this beautiful cake. So mukwano mugambe ebigambo ebimusiibula so tusobole omuleka. Okay, Mama So. Wanje. Nkwagala nnyo. Nziza nange nkwagala. N'abantu bange bakwagala nnyo. Mukama abankuumire bonna. Yeah. Kale kyekyo kimbadde singa okwagala. Ena sharing enamba yongimuwe. N'agamba bw'obanga onoonya yangambye mbu kyayagala obwanga onoonya abantu bo sharingako nabo boyogerako nabo you count on her. Okay. So I'm going to share your number, Marion. Ngenda Jim wa Prima. Okay, it's okay. Marion, thanks for the good heart. Bambi bale kuba na mutima mulungi ne team yo. Enaffe banne ba Prima naffe kituzaamu amaanyi Prima ina abantu abamufaako. Fitwe tumanyi mu kaseera kano yasiraana naye mulazeeko nti timu Prima jju. Yeah, jju. Ate ne program eno yono omukyala nayo naawe oli jju. Koze ku YouTube tukunoonyezaawa? When somwagala surprise your loved one. Ku YouTube? Yes. Onyigamu nti weewunyisa omwagalawo tukufuna bulungi ne boteekamu hope shifa surprises weebale kuba nakuleeta idea nnungi nnyo otuyambye nnyo niwankubadde mulimu abamu abazirika munnange bibaamu ng'okukola ebiri reality things happen. Okay, Shifa. Yes. Thank you. Kale mukwano bambi weebale nawe okubeera kind. Thanks for spreading love. Okay. What time is it there kati? Tebuzibye waabwe. Buzibye, she's supposed to be sleeping naye obwedda ali ku simu bw'ati alinze. Nyo bannanga moti. Wandyogedde ddala n'omugamba. Kati ensonga zange nga bwe nkunyonyodde tudoza omukyalo najja kunnyonnyola ebira details ebinkwatako. Munnyonnyola n'enjokyayo bannange era naye okujja kunnyonnyola ebya Prima yanjokyezaayo naawe okunnyonnyola ebibyo njokyayo. Kati tujja kwokya nga tuuse ku level eri Kale Marion, bye. Stay blessed. Thank you, Marion. Bye, my dear. Okay. Okay, you too. Prima, how do you feel? Bye. Bye. I'm happy. It feels good to be loved, to be given flowers. I mean, I'm just a girl, so yeah. Wow. Thank you so much, Hope Shifa. Abali tukisuubira. Bannange, thanks to my sources. Okay. That's nice. It's a surprise. And it feels good to be surprised. Obeereyo ng'oli bibyokedde nga oli omukyemanya zooka. Bannange nzina ku boda. Alex zukuka. Nga mugamaliro bannange nga sina program ya kujja jangu. Obadde togenda kujja.
But then no kujja but ngabana tebasala out time. Yes. So nga it's not morning. Oh. So mukama atuwadde omukisa nojja kubanga Where do you bannange. want this cameras? Okay. Mukama mulungi. So Prima ina botumirako ba any message to those people out there who love you. To everyone that loves Prima and supports Prima, thank you so much. I appreciate. I don't take the love for granted. Just know I live for this love you give me. I'm glowing. I'm not stressed. And to my boyfriend, I love you. Wow. So, and actually, guys, she looks so good. Even camera temukolako justice. Yeah, guys, no Mukazi makeup. mulungi nnyo, alabika bulungi nnyo. Yeah, she looks so good. Tweyanziza bambi nammwe betusanzeewo ne tubagwako. Thank you so much. We love you. Mwenna abatulaba, Hope Shifa nga bulijjo program emuso mwagala surprise your loved one. Ffe buli wamu tutuukawo. Buli wamu no tutuukawo. So tweyanziza nnyo abatulaba and please continue subscribing. We love you so much. Abali mu kisiibo happy Ramadan, twongere okuteekayo nniya tusiibe. N'abenzikiriza endala mukama yeebazibwe. So mbajjukiza Hypex Studios bali Busaba Road na Jana Kumbini ya Kobids Motel ku ebifaananyi ebirungi. Wash Fashions and Bridal bambaza abagole bali kushare bulenga immediately after KFC kushare awo. Tweyanziza bambi. Mweraba. May God bless you. Just enjoy the rest of your day. Thank you so much. Ne wampitanga musawo. Mbadde manyi tonzijukira. Where do you have that? Omanyi amoti amanyi nga ndi musawo nga sinakola bya TV nga ndi nurse. Abantu mbagamba manyi atomanyi okugamba saasoma. Bagambe I'm a professional nurse. Era nabagamba bwe munnemesa wano ebyokukola nyina bingi ebirala. I'm happy. You're happy. That's what she wanted. I'm happy. Yeah, I'm Kirungi. ngende bagala kuba bifaananyi nabyo. Kwateko ka snap one. Yeah, that's mine. Just kwateko snap. Tata Koko, kwagala nnyo bambi. Nange bankwate busimu. Oba okampe kuyadde. No, it's Okay, na mwe wako hemla tuyambe. ani nkwata yawo. Tunulayo labe nga jasa akwata ebintu ebirungi. Simwesiga. Kiri kitya? So guys, it's your girl Prima Kardash. Today Yeah. I got a surprise from Hope Shifa. Yes. Over down, wagamba, huh? Nti nzija ew'omulungi mama so wazze. Hey! This is so much love. Olabika bulungi. Mama. Babo mubagamba aba. Bannange. You look at that. Bani abo obugalo. Oh, banayinza amulabyeko. You don't know nakudonno. She looks so beautiful. Yeah, and I'm happy as well. I don't just look good, I'm happy as well. And you're happy. Yeah. By the way, chona kyo kikulu. Tetsinga obukulu. Yes, happiness. I'm very happy mentally, physically, everywhere. Oh, Yeah. love the wine. Checho, banayi mweraba. Mugende mulabe show. Kwewunyisa omwagala surprise love one. Ndeka nkwe namba y'omukyalo yakwagala. Nnyo. Kankwe bambye namba ye. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Nina abagerekawo mukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate.